omulungi ampuliriza era ndaba tukwaniriza ku mboozi tebankadde. Omulundi ogwaleero nina omukuku navo Teacher Mpamire. Teacher Mpamire abantu bangi balaba ebintu byakola, alina talents nyingi, alina professions nyingi, akola emirimu mingi, akwasaganya guno na guli, naye nga abantu abasinga mutegeera nga Teacher Mpamire. Kati abalaba emboozi tebankadde bali agadde okutegeera mukulu Teacher Mpamire yaani. Sebo banji chance okulaba kali sebo abalaba emboozi tebankadde bandi agadde Teacher Mpamire okumutegeera obuvo n'obuddo. Manyanze Segujja Herbert, Teacher Mpamire nkozesa lya stage and somesa standardized school zana, somesa olupapula lwe bayita World Affairs, edda olwali European History. Era ndi artist, ndi comedian, era nkozesa nnyo lya Teacher Mpamire. Yes sebo. Akati Teacher Mpamire badde njagala okutegeera nnyo engeri gy'okwasaganyamu entertainment ne education sector okubanga osomesa, kubanga omuntu afuuka serebu aba alina engeri abantu gye bamulaba kubuukira akulekanira Teacher Mpamire biki ebintu ebyo bikwasaganya otya ng'oli ku ssomero batugeze? Yeah, ndi trained. I'm a professional teacher and a professional artist. So buli kimu manyi wawe nki followingira. For teaching manyi timetable, it's about organizing myself. Manyi antino buno budde bwa kusomesa kubanga natendekebwa njagala nnyo ebintu bye natendekebwamu ndi musomesa omutendeke somera Kyambogo University. So manyi nti budde buno bwa kusomesa, budde buno bwa kusomesa, buno bwa comedy. Sekyo kye kinyamba okubeera nga ndi organized nemba nga colliding weewaawo comedy or sometimes ayingira mu kusomesa noba obudde nga tulina wabawo screens and excitement. Ababa kati waliwo omuntu katugeze wabawo ababa bakajja ku ssomero wabazadde oba abaana bapya gabo kwegati bakimanyira kugamba to be with you for a moment nga ye kigenda kola ki mukyamule kwegamu era bibaawo naye you get used biba bya bulijjo so aba toyina kyakola naye biba bya bulijjo bituuka ne bikola ki kisinzira ku gwe bw'oba oli serious bw'oba oli serious okijjawo naye ng'era tebiggwawo. Kati entertainment ne n'okusomesa wasooka watandikira ku mulimu ki ku bibiri? Natandika na profession natandika na kusomesa wakubanga nali of course talent yalimu kuva dda naye nga professionally natandika okuba busomesa natandika 2005 naye era comedy yawo nga kugezesa naye gye tugenze comedy na yes nga profession natandika nga omusomesa natandikira ku Greenlight High School awo ezana then nzija wano ku Standardized School ezana. Kati mu entertainment okola ebintu bingi, waliwo obeera ku street n'obuuza abantu ebibuuzo, abakuba broken English ne bakuba baddamu answers batategeera ne baziddamu, kati newabawo nekyuza nyango imitating President Yoweri Kaguta Museveni. Kati byonna ebintu ebyo wali watandika ng'okimanyi nja kubanga President mukube ngende eno watandikira mbiri oba watandika nga stand up comedian on stage president then natandika nga president kye kyasooka natandika kuzanya muzeeyi ndoza billion naye nga bomanyi comedy twakatandika butandisi kumulemezaamu bulemeza si ekintu ekyali kitwalibwa okubeera so serious by the audience. So then awo nengenda nga ngattako stand up nengattako stand up kati bino ebisigadde birala bya kuyiiya buyiiya noga kati ate abantu bandabyeko wanaate kantekeko ne wano bandabyeko wanaate kantekeko ne wano bwe wati noba nga obwongo bwo obwopeninze
notabeera wantu wamu ku stage. Nze nange kenyini kamwa kwogera ayogera nali manyi either oli munyankole oba mukiga kuba there is an accent gyokozesa nga teacher. Welcome wati ndi musajja Muganda. Engeri gyokolamu ebintu ebyo abantu buli ayinza nakukikkiriza nti oli musajja Muganda era abasinga ndowooza balina surprise gy'okuwulira nti erinnya lyo lyeryo. Ndi Muganda naye just when you pick a character, yes, you can pick a character. You have to fit in that. Yeah, so nafuna character, character nengi fitting amze. I think ekitone kya kufuna characterization eyo yonna najikubukamu. So kakati mu kuzannyanga omukulembeze w'eggwanga wekya kuba before kakasa nti okusooka okumumiitinga oba okupafomingira waali yasooka kuwulirako bw'osuubira yalowooza ki oba yayogera ki okusooka okulaba omuntu ali mu image ye ng'ayogera mu ddoboozi erirye info yonna bonna. Yeah, because with the first time when nazanya abantu already baali bamanyi kati ate abantu babanga bali excited naye tasobola aba getting excited ye muntu apickinga nnyo humor being that is a humorous personality. So tekinkalubirizanga nako. Okay, kati yes, so. Have you ever been one-on-one with him at any moment? Mostly ndoza nga performinga naye nga siri nga performinga naye nga siza one on one tunaba naye nga performinga mirundi mingi. Kakati ekibuuzo ekirala kye nandyagadde okubuuza tikyampamire mu education system ne entertainment gwa wosinga okufiiringira more comfortable? Wonna nfiringirawo comfortable although comfortability ejja mu bintu bingi nnyo enfuna so mu entertainment enfuna ye ya waggulu okusinga mu education system. So but education teaching is a passion wadde neeri nayo it's a passion naye ate nfiringa mu nsi mutambulira okufiringa comfortable nnyo woosinga okufunira so nsinga kufunira nnyo mu entertainment okusinga mu education wadde buli kimu kifeedinga ekirala. Kati so far osinkanye mukulembeze sinkanye abantu abanene mu industry eno kintu kikyogamba nti gamazima ekikutuuseeko mu industry kyogamba nti kino kyo kyamakulu nnyo era kyamaanyi mu bulamu bwange kyennenyumirizaamu kati tuli ku ludda lwa entertainment kyosinga okwenyumirizaamu. Nandigambye nti era emikwano kuba emikwano kyekisinga social capital kwano mfunye mingi then ensi kunyumirwa na kusanyuka ntambuddeko ensi ezenjawulo kadde mu America mirundi mingi UK Sweden Denmark Zambia Zimbabwe Namibia Malawi. Wow. I want okugamba bad venture nyumiddwa nnyo naye nga sandi bituuseeko ebyo singa entertainment mbaddeko eyo nsomeddeko ebweru mu America eyo all that because of talent so nkyenyumirizaamu nnyo n'ebintu ebirala byonna n'emikwano gyenfunye emikwano kyekisinga obukulu. Okay. Kati besides the common challenges ba entertainers bafuna naddala ba comedians simanyi ankokola simanyi ono takola lwati lweki kyolaba kikyakiyinza okuchallenginga mu entertainment? Ndowooza nandigambye tetumufunyeemu nnyo nga bwe twandibadde tumufunamu being that comedy starting ali verses abasinga music tetumufunyeemu nnyo abamutandikawo lwa nsonga nti gundi abayimbi bo bayeteeka ku level endala in terms of I think oba kiva ku organization nti oba entandika gye batandikamu nti buli muyimbi yenna alina okuba ne promoter oba manager kati feeno buli omu gyasanze comedy gyamutwala batono nnyo nti ali under management and even though they are managed ogenda okulaba nti omuyimbi omuyimbi bwayitibwa ku stage agambe ng'eyamwangi wamusuubira nti ekitono nnyo bayinza omuwa million 5 n'ekizibu nnyo osanga comedian ate bazimuwa wamwangi gwawa million 2 ate nga the theme is comedy
the theme on that platform is comedy. No? So kati awo ye gundi nte ogenda okulanga ne mukula kulana te abayimbi comedian tebakoze nnyo tebafunyemu nnyo kujjako nga buli omu ayiza bwayiza naye ojja kusanga nti omuyimbi bazimbye baguze ebintu bakoze biki olwansonga industry ya music yanjawulo ku ya comedy otegeera omuyimbire ku Manda ajja kuba wano Kasana olwokubiri Mitiana ku lwokutaano Mubende ne comedy togenda kubeera nti leero comedy oli wano ku lwokubiri gundi era abigezaako ndowooza Maria kiyekka so olwokuba nti industry eyaffe abantu bakagizuula nti erina value luli tebagivaluinganga ogenda omuntu okumugamba nti nno ngenda kukolera million agamba yi lwaki siitamu omuyimbi n'akuba music enyimba nga 10 paka bwamalayo enyimba zonna ziyaliayo so yeyo challenge yo kanti ate abajja ofunamu be bali eyo mu maaso kali ate ne tulina copyright akuuma bintu bye tukola tetubifunyemu oteeka mu ssente ati nga okola ticho on the street okola akantu ako naye abantu nokateekayo ne wabaayo ate omuntu akataddeyo alina akusinga okufuna views kati kintu ekyo bw'oba owulira otya muli era oba tolina kyakkola kubanga tewali tojja muvunaana kuba tolina tteeka limuvunaana kitegeera byokulanga singa waliwo etteeka lya copyright ng'omanya nti tolitagenda kujja kintu kyoli kiteekawo nina wenfunira naye gwe ogenda ku street n'oyiriba naye abaana ne babiteeka ku TikTok the end n'otafunamu ate nga gwe budget erina okufuluma $50,000 buli mwezi kakati abantu bano otera okukola gundi street naddala street eyo byotera okukola ku street n'obuuza omuntu ekibuuzo mutufunga akantu kangunyo nadda mbambi ekintu kweganga naye kennyini wanadde eri ne bamutunuulira ku TV ne bamugamba tikyafamire yakubuuzizza ekintu wazzeemu kino teri yakyuseeko n'akomawo nagaa naye musajja gwe oli mubi nondabisa bwoti oba naava eri nagaa musajja gwe wanswaza of course babaamu ab'enjawulo babaamu ab'enjawulo oluvannyuma kubanga nti obuzibu obubeerewo abantu baagala nnyo okwansalinga era naffe twabitukangako especially nga tukola general paper twalinga tukola logic enamba yalinga ya logic eyo naye nga bakubuuza ekintu kitono papa ogenda exam okuggwa nga wayokyezza ng'oli akugamba nti kale akantu kadde simple bakubuuzizza nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi okitegeera kati omuntu ajja kubuuza nti nga bonabuuza nti Mary's father has 5 daughters 5 daughters Nana Nene Nini Nono who is the 5th daughter olina ganti of course Nono kubanga kati ate bwatuuka eri najjuka n'agamba soko olinda ate yagambye Mary's father kitegeeza Mary is the 5th ngaawo so ne logic wati we yabeeranga twagenda kubuuza ekintu n'opapa gaki kati obulamu obusanga otya besides oggyeko bino ebyokusomesa n'ebya entertainment obulamu tebulina buzibu obulamu butambula bulungi asita obutambuza bulungi tebulina buzibu butambula bulungi kati gwe nga gwe oba osazeewo okustrategizinga obeeko ekintu kyokolera comedy industry oba entertainment kikyosuubira okuba nti abantu baalikoze oba bekikwatako kyebalikoze okulaba nga comedy industry nayo abagirimu naddala bali wansi ba creators bafunamu okusinga ate bano ba consumers oba abataininze okufunamu kyetaaga copyright etteeka eryo ne liyisibwa kubanga comedian abasinga what they provide is content buli kyetukola ku stage yonna aba content kati content oyo okumufunamu nebona ogana performances abantu abalala nebona basket nolaba bani bafulumya ku content waabwe bamugula ba Chris Rock bakola show ye netundibwa ne bagigula naye kati wano bwobanga tolina teeka eryo ne bwokola content government eyo erina ddiisa bweriisa naye process egenda mu maaso awo kabwe tusokubanga ffe kwe tuyimirira whatever we do comedy is about content you sit down you create your piece you present it and then after bwekyandibadde ekyo naye awatali ekyo awo ebintu bikyali nnomo oba tolina kirala kyakola ki
kyakulwanyisa. Kati personally wangambyeko nti one on one you have never connected to the president. Kiki osuubira senga osisinkanye president n'akuwa obudde mwogere mu kyoyinza omugamba nti nsangira omusajja ono n'amazima nja mugamba kino na kino na kino. Ndowooza era ebisigadde biri personal byoba tosobola kwogera mu kamera naye ng'ekisinga obukulu era ebya industry ne tubeera nga tuli nga bwala bakati tosobola kubanga olonze kangambe nalonda Kenzo nga ya presidential advisor on creatives naye nga creatives ekijjira mu bwongo bw'omuntu gw'olonze yamanyi music so creatives amanyi music era kyobola nti bali lizinga sente simayi bawadde sente zigenda mu federation because ekijja mu bwongo bw'omuntu wonna bamanyi it's music first. So at the end wabanga tamanyi other areas nti nazo ziri gundi obola nti nno sente zigenze zigira kitwali munyonyolomu tugenze tuperforminze president nakwata $4 nazuwa entertainment industry mulimu bagundi creatives sente zagabanya ba musician kiro Serena bazegabanya kati abasigadde bonna bano ba poets bonna tebafunamu. So at the end abali n'okulambululwa what is forms of entertainment era olaba ne bamugenze mu mobilizations oba mugenze mu rallies zino campaign biki byonna bayimbi kizibu nnyo okusangayo ba comedian feteka otesi kibuli obanga akakiika ko kaaligaziye ne bagamba nti wadde president yono muyimbi ne basawo secretary nga comedian oba drama actor nga olaba ba Andrew Benon Kibuuka bano baani ne bafunayo ba poets era bakyande badde naye ebintu bya Uganda obimanyi buli omwasika azawo so waliwo byotalina kuforcinga. Okay, kakati mukulu Tikyampamire kiki osuubira gwe nkiwa uyina byowulira nti copyright eri mu kutegekebwa eri mu kukola ki osuubire n'abaawo bali mu process nakwogerako n'omu kuba bigira bali mu process biri mu kukolebwa katusabe oba binaakola ebya Uganda obimanyi byakusaba omukyala abaana Tikyampamire gye bali bonna balungi tebalina buzibu kyakabi. Tikyampamire nayagadde era ensonga eri nagyogeddeko nenjagala okubuuza negamba naye ddala oli mu kibiina osomesa, how do children all the students welcome you like let's say ku first day waliwo kati classes ezijjanga S1 bonna nga bapya tekulimu n'omu yakumanyira, how do they react? Oyimiridde mabega w'olubaawo bakutunuulidde we bati how do they react? Obuzibu sisomesa senior 1. Okay. Nsomesa A-level. Osomesa A-level. Naye era nga bwe nakugambye kyekimu excitement ebaawo naye etuuka ne kisinzira ku gwe how you drive it. Oba oyagala kusigala nga bakulaba mu kifaananyi kye babadde basuubira era bajja beera be batyo naye kati bw'obanga oli musomesa omanyi nti no wajja kusomesa babeera excited naye excitement etuuka neggwako ne baddayo ne maa kati ono wajja wano tumulabanga tica bw'obanga ekigendera kyo tewajja kusomesa kale ng'osomesa naye nga you are overtaken by excitement kati amuntu experience gye tulina tokyatwalibwa by excitement nti ho abaana bantegedde ndi wakabi kambeeraawo paka ombeere okimanyira n'okivaako ne mugenda kubanga olina okumanya ekigendererwa kyo ekyekuleese wano kusomesa. Kati kikyomanyi ku cabinet ya federation? Kati cabinet ya federation sigimanyi nnyo kubanga siri muyimbi. Federation ya creating by abayimbi Uganda Musician Federation yawe atenze siri muyimbi kati n'olwekyo simanyi yo nnyo ola kimanyi nti omukulembeze waayo is a presidential advisor for creative naffe era tulina eyaffe the Uganda Comedians Association. Waliwo Uganda Comedians Association kati ekitegeeza yamwe naye ina okufuna copyright yayo besides eri
andi gali government esobola kukola copyright za mirundi 10 kati abayiya bebibajje bafune copyright abagundi bafune copyright ebeera emu teka lina kubanga teka lijjalumu just libamu matabi otherwise kati bate bateseza abayimbi ate bateseza abakomedian ate bateseza abazinyi ate bateseza ababajja kibate kikola ki kwekegeza copyright ye ina kati lwaki bali aba federation ate be basinzo kiwoma mu mutwe anti ngawe nkugambye nti olwokuba omukulembeze waabwe yakirimu muyimbi se kyasooka okuforwardinga account nawe newe wandibadde ggwe era naawe ofukasinga ku kyolimu first tosobola kubanga oli comedian nosooka kinaye kyandibadde nti yandibadde akikwasaganyizamu naye tomunenya kubanga muyimbi era alina okuforwardinga ebintu bye ate maybe historically music aza facinga ebintu ebyo mu nsi yonna olaba nti music ye form of entertainment esinzo okubeera ng'enyigirizibwa ennyimba abazidownloadinga abakola ki abazikubira mu mabaala biki kati ffe tugobererako naye just kyetaaga ne bakibalansinga kati education system yo terina nnyo buzibu obuzibu businga kubeera eri mu entertainment wali obaddeko n'obuzibu n'okomediani munno yenna n'olaba wekibeera sirina mpalana n'abakomediani tekibangawo ffe tetulina eyo gundi tetugirina ffe ebyo byabayimbi ffe komedi gundi ndala sometimes era bitera obaamu n'owulira bwati munne n'owulira nti bano bategese show oli n'akwata sente n'ayitamu n'adduka n'agenda muzingo bootegese ate eno si kyangu biri so nnyo naddala mu comedians abasitukidde ku TikTok kuba abamu baaliwo before TikTok kati waliwo abajja after TikTok nga TikTok in fact yebamerusizza kuba si kiwanti bwete wajja kuba comedians nga ba TikTok nga yo omulabira ddala okuva emabega kati nga olaba bano ba Yash Poppy ba Jose Chakala batata Chimbowa abo bonna bazze ku mulembe gwa TikTok so waliwo ne ba comedians ate TikTok we yajja ate amaanyi ne gaggwamu waliwo Robert Sande tata Sam naye yali comedian mulungi ubawuliriza akaabo kati nga tata Sam yali comedian mulungi buli omu alina ebigendererwa byayinza okubanga alina ebintu ebirala byakola gwe yali akola naye yayingira byabufuzi so obudde bwa comedy Mama Sam nabanga alina butono so buli omu alina koolo ye alina destiny ye so buli omu yamanyi wayagala atuuka waliwo abasobola obivaako waliwo abasobola ogenda mu maaso aliwo nga teyagwanga ye alina ebirala ebyokukola yesebo kati experience ki gy'osuubira mu maaso awo ng'okyakola comedy ogamba kati kangeze sinza kirese katugeze obukulembeze bukyuse okyasobola okusigala ng'oimitatinga president Yoweri Kaguta Museveni kakulu kyonna ekiba kizze ebintu bino tebibeera timetable ekiba kizze kyogenda nakyo oba ng'oli artist okola ebintu bingi nnyo okola ebintu bingi nnyo teweerimitinga nze obwongo bwange ate ekirungi nti olina characters ez'enjawulo busobola okukola ebintu bingi era obirabyeko wentambudde gye ŋŋenze ensi ze ŋŋenzeemu sigenzeeyo nga muzeeyi ŋŋenzeeyo nga tiki ate ze nfunyeemu nnyo okusinga eri so kyonna Katonda omuleka n'akolera ebintu bye kuba Katonda yagaba talent kati waliwo character gy'otera ozannya nga teacher nankagoko wano ne papulazo otera ozannya ne ba students sometimes oba strictly comedy asigala ngamba kati noga nti kati leero kanzanyise kirasi wano class how are you oba ku ssomero oba kusomero nga nazze kusomesa ate nga mbeera ntya mu character anti kati character eyo osobola okuba nga ogambye nti kati nina akantu kenjagala okukola naye tekabeerangawo kankozese ku baana b'essomero mba ku ssomero esebo okay kati obulamu obutambuza otya mu ngeri ki mu ngeri kati kaŋŋambe olaba ebiseera ebisinga omuntu yenna ng'ali mu limelight
bamusuubira okubanga akasente kawera oyo serebu wabawo abali mu kyalo bagamba omusajja oyo yafuna sente n'akola bw'ati. Ekintu ekyo nakyogerako okulumu ne Ssuuna Ben ku interview emu n'aŋŋamba nze nafuna akasente katono nfunye ku linnya. Abantu banjogerera ebigambo bingi, oyo aganya okuzimbira maama we, aganya okukola bw'ati biki. Kati gwe embeera eyo gikwasaganya otya senga omuntu aba avudde eri ng'alowooza katugeze relative oba ki. N'agamba tekyampanire yakikuba naye lwaki ffe tabaako kyatukolera ebintu bwe bityo. Obulamu bwoba obutambuza otyo bwa serebu. Nze nsuulirangako akiŋŋamba. Owuliranga okyali wa mukisa. Yes, tewali yali akiŋŋambyeko. Okyali wa mukisa. Naye nga ekyesetingi gwe weesetinga tewali yali tewabeerangawo mbeera oli n'akimboozaako. Kati wabaawo embeera endala mu karakita ya pulezidenti tebaayo bano ba opposition bayinza kujja ne bagamba nti tekyampamire lwaki ozannya oli ekyo tekikutuukangako. How lucky are you? Tekintuukangako because bwe weeportrayinga ku stage eri abantu abatawagira kyozanya abatawagira gwozanya kyekifaananyi kye bafuna. Nze ekintu kyenzanya tekirina buzibu n'abantu bonna bafaani bange, tekuliko yali antawaanyizaako essebo. Kirungi. Akati munnange gwe omulungi andaba ono abadde tikyampamire omboozi tebankadde nteesiteesi abadde Ntale Cyrus ku kamera abadde Ronisena Max ne mukama waffe Bogga emboozi tebankadde. Mwebale kutulaba ate tunaakomawo tubabuulire ebiddako.